Yes, natera nkomyewo Mamelo Media UG. Subscribing, liking, sharing, commenting, sharing a link. Tulabe nga tugenda mu maaso. Nako lwaleero nkomyewo n'amawulire ag'essanyu omuyimbi waffe Alien Skin nga bwe bamutadde okuddamu performing, okuddamu oweereza abantu be, era nga bannayuganda basanyufu nnyo naddala babadde asinga okuweereza, babadde ayimbira abavubuka, abakadde, abato, abavubuka bonna basanyufu nnyo, era nga nze n'omukulu gwe mumanyi obulungi ngenda musaba mbulizeeko tuleke nga tuggusa ensonga. Omukulu kwaniriza olunaku olwaleero kuliko ekkubo nkozesezza nnyonyi nga nzije abawansi simanyi kyebabadde nenkuba ebakuba abawansi tebalina buzibu era enkuba ebafuuyiriddemu awo ne bajjukiza nti no balina otambula n'ambuleera. mpulidde ogamba omukulu bamutadde omukulu Alien Skin ani yali yamukwata bano simanyi bayita bapromota bawe bali tomanyi bamusangawa simanyi gye bamusanga teri yamukwata tebamukwata bamugana buganyi kuyimba beyogeza manyi nti boogera nnyo kati awo oba okijjeyo bulungi nabagamba mu Uganda temuliimu muntu nga promota asobola kugaana muyimbi kukola ki kuyimba performinga ewantu wonna okuleka ku kivvulu ekikye kyategese kuba yaba n'olukusa olwerangira abantu bayagala awokka but talina lukusa Buganda muyimbi yenna oba Alien Skin oba Palaso oba any artist okumugana performing ewantu wonna sekyo kiba kikyamu era abakitwala mu eyo ango mukola ekintu kikyamu nti omuyimbi asobola omuyimiriza the government oba kubina ebibiina ebitwala art bibisobola byokka okumuweereza ebbaluwa emusitooka nti omukulu kati komaawo kati abadde nkutereezaamu Abitex talina maanyi gagaana muyimbi kuyimba baali bawanise ebbango mbu tajja muddamu mutegeka kumala emyezi 3 yasooka olinde bapromota batula bo nga balina ekibiina kyebatulamu bo nga bo bakola ekibiina ekyabwe nga balina tula ne bateesa bo nga bo okola ekintu ekigenda mu maaso oba oli avaayo nga ye n'agamba nti kati nze kansalewo nganze balina akabiina akalya ssente wa Genosale naye tekategeerera bapromota bonna just balina akabondo kaabwe kijje bulungi so ekyo kyokkola just bali babuukira ku story etambula etraining nga bafuna amasannyalaze balabikeko mu bantu kyekyokka naye nga tewaliwo nnyo kyamaanyi kye baali bagezaako okukola kati essanyu erijjudde abaana ba fango ne bagamba twabagamba ndowooza tuminze ndowooza Alien Skin just yeewamu space okuva ku saga ezaaliwo wakati we ne Palaso n'engeri gye yayingiramu omwaka omuntu weetaagamu kye bayita breathing space noddayo emabega waliwo kye bagamba retreat noddayo n'okola strategy egenda ate okuyingiza omwaka because bw'otunuulira n'embeera eyaliwo wakati waabwe ne Palaso nti Palaso yagirabanga opportunity era mu space eyo ya wiiki emu ng'afulumiza ennyimba nga 4 n'akola ne vidiyo nga takyava ku live kati kimu kukikulaga mbu yali akoze eki amaze okulaba nti kati wano eno opportunity nojjigulabe nga ngikozesa kyokka nga omukulu ya akola strategy mpya gyagenda tambuza kityo mu mwaka so bino byonna byaliwo n'abalekera walaba n'okulaba nti omukula bwe yabayita Alien yagenda yekka ate oli n'agenda n'abazadde kati in actual sense bw'oba otunuulira ensonga olaba ani yawangula battle eyo obuvuyo wabukola wekka ate mu kutuuka okwennyonnyolako n'ojja n'abazadde bufunze bakutumye abazadde era tulindako lwe bali mutuma enjeyo sengenge obusawo bwa sementi n'obusa bw'ente akube n'ekikalu edda we twatuloka ku masomero nga ogenda okudda ku geeti nga bakulinza sukali nga akunywa akukwata jangu kubanga obadde ogenze gula akakomanda kutwala nako mu ofiisi nemutula ku staff room n'okalya omala okukalya n'okukutamu ne bakubuuza okukusa ente ne basooka bakuwaamu awo ez'amangu okumenya ebiragiro then oluvannyuma ne bakutuma byogenda okuleeta wabuuse fensi bwebanga tebadde ya seminti ne bakutuma seminti
baba tebadde ya miti ne bakutuma lole y'emiti ne sengenge olabike ng'ozimbe soyo lyawe naye ogenda obbireeta ne babitereka tomanya gye bibulira ne kasuubireetako batuukiriza ekikulu kiri nti obireese kati kitegeeza ne banoono kyeyaliko kati kyekyo kiddako bagenda mutuma ebintu ebyo stokes asibire eno waggulu ayambadde kishooti ajja n'abazadde ng'omuzadde amukutte ku mukono amutwala nga awese n'ebbaaga ku mugongo nga bamutaddemu bino ebitabo nga babisazeesazeemu aleme kubyonoona nnyo naye nga tuli basanyufu nnyo okubanga omuyimbi waffe yakomyewo eri abantu kati yakomyewo na sitayiro mpya era abayimbi abali eyo nga gweoli munoomi wetegeka okunooma genda kunoomera ddala kuba otulaga wano tugenda kufa yasala n'akaviiri naye performance twogereko ku performance ndowooza performance ya Alien Skin naturally ali loved by the people because wotulira comments ezaaliwo emabegako abantu baali boogera abamawulire nga beegase ne bapromota nga bonna ne bagattako ne Uncle P nga bonna bakuba omuntu imagine media fraternity yonna nga yeegasse ekuba omuntu omu making sure nti aggweredde mu ttaka esooke olwere naye Katonda yabaswazizza nti all eyes were on the same show ene yabaddeyo yesterday nga bonna batunuulidde omukulu ono agenda kuperforminga atya what is going to be the response from the crowd ku bintu byonna bye bazze bawulira jjukira Abitex ne Balomo baali boogera bateekawo n'embeera y'okutiisatiisa nti mutegeke at your own risk osegeera so buli muntu addako ebbali n'ogamba musajja muteekemu ssente zange mutegeke bantu banajja tebaatye buvuyo osegeera ndowooza so yali akuyetinze that fear naye abantu ne bakiboycottinga that's why you saw yesterday people came in large number ate nga vibe ziri waggulu nga bw'omanye ennyimba z'omukulu lwamulese nenkulabira abantu bwe bagwa eddalu mwana yayiba n'agamba wa ng'alinga alina akoola audience onyukira ne Chameleone we yali akuba intro yeeyo bwe twali awo ku Georgina yali Eastern jjukira najja n'agamba nze kasita ntandika okubogola eŋŋamba ng'abantu basimulukuka nga abadde yeekwese alabika agamba ani oyo atuuse kati n'omukulu sitayiro zaalimu enzo abantu we basooka okuyimba nga tannayimba agenda okuteeka bawuyabuuliza intro ya Lima yamanya ki ekijja babaddemu ennyunta kyemmanyi egaali yabaddeko okimanyi gaali yo okimanyi oba babadde bawagizi anti era bimanyi eby'omukulu ebaawo naye baba abawagizi baayukira polisi yagamba omuyimbi oyo natambula n'abantu bataano gw'ow'omukaaga secretary manager treasurer naye omukulu ye anti bagamba amateeka bagateekawo kumenyebwa kati ye abadde ageesalabe baŋŋaana naye kituufu baŋŋaana oba baali basaaga mu busaale tulabe ate nawe omanyi abafaangu bayaka babadde bawagizi bagamba nti gaali bagirayo ng'agivuga naye nga ekikulu kya byonna Alien Skin yakomyewo n'apafominga bukyanga ava enewaali ewa Crystal Panda ebuloba badde sinaddamu kumulaba ng'apafominga ewantu wonna but I saw it yesterday ng'apafominga era energy levels zabadde waggulu ye wamuka break bonna be beeyogeza baali bamucreatingira space asobola okuwummuza ebirowoozo n'obwongo bwe abifreshinge buto omanyi omuntu yeetaaga okuwummula era ne twali tusoma baali batugamba weetaaga okuwummulira ekitinienye essaawa 8 nga weebase bwebase obwongo busobole okulibootinga osobole okuyingizaamu ekipya kati content gwalina obubeeza awo ssaawa ziniimu namalaga nti ayingira sikimanyi naye nenyimba endala nga 7 nga zirinze buli naka nti yatulaajattamu obuyimba kati awo we tuli naye nga tuli basanyufu nnyo kati bapromota kibalekawa bano abajjonkezi
wekyabasanga wekigenda okubaleka ngera bagenda sigala bakuba bukubi wekyabasanga wekigenda okubaleka tujja mubalwakaabo era tetulina budde kale ekisinga byonna twakomyewo ku foomu tuli ku foomu anti nga timu ng'abasambi b'omupiira bwaba oli aba tali ku foomu omulala abeera ku foomu kati ono ye muyimbi waffe abeera ku foomu mwaka ku mwaka paka tetujja te namukoowa pozi nga ye yatukooye naye kitali ekyo tumwebaza yebale kuweereza abantu n'abamidiya abakubi abajjonkeze tubatumira nti omuyimbi omu yayimba n'agamba ebikolimo by'enkoko tebitakamu era tekisobola kubaawo so nga tumaliriza twandibalekedde bubaka ki abawagizi ba fangoni n'okutwala n'omuyimbi okutwaliza ewamu abawagizi message enza okubalekera abawagizi ba music owe Uganda bawagire muyimbi waabwe buli alina omuyimbi gwawagira akolesa buli omu awagire muyimbi we just like that gwe jajamya muyimbi wo mumeze amalala abalinnye ku mutwe mubimbise neto omutanaabwa kuba kijja kulabika bulala sigadde Mamelo Media UG erinnya Elajust subscribinga likinga sharing a link tulabe nga tutamuze ekintu unless otherwise we wish you the best happy day shalom